obulimba ennyo gubeera muze kakati ate n'amazima ennyo oluusi gassa. Ampuliriza ebigambo bye tugenda okubeera nga tutunulira olunaku olwaleero kabibeereko ebyenjawulo okusinziirako ebyo tuzze tulaba. Waliwo ka video akatrending era nakoogerako nga IGG oba kaliisoliiso wa gavumenti amanyiddwa nga mukyala Kamya ono yavaayo n'ayogera ebigambo ebikankana era ng'abiwerekeza eri mukama we General Kaguta Museveni direct, tewaaliwo kwetooloola, teyatuma muntu oba omubaka yenna. Kakati ebigambo bino byandimuzaliye ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Ampuliriza ono wako olwaliro nkugambye entambula ya njawulo kubanga kyetwolekedde era kya njawulo ekitabangawo. Ampuliriza nga bolaba nti ente enzirugavu kyewuunyisa okuvaamu amata ameeru. Kakati nkuletedde ebigambo bino obitunuulire naawe ofumiitirize olabe eddala ddala abantu abamu bazibiriza buzibiriza oba ddala baba beebase. Nze Eke Master utimbe gagadula Eke TV n'obwombefu nga bulijjo video yaffe kusaba sooka ogiteekeko ekigalo oba kituyita like ompya osubscribinge bambi nkusaba okoonene kade olwo buli waka gotteekayo aleme kubeera nga akusuba kubanga ensi yo ensi yange ensi ya mwana wo ate ya muzzukulu wo. Olina okubeera nga omanya buli ekitambula mu ggwanga lyo obeere nga tosigalira mabega. Nze maze okuteekako gaalubindi n'okkuba tooki mu nsonga eri munda mu byenda tusobole okubeera nga tutabaala oluwogoto lwa waaka. Nsibye enkoba nsimbudde. IGG Inspector General of Government oyo kaliisoliiso wa gavumenti oba kalabaalaba owa gavumenti mukyala Kamya, omukyala amanyiddwa nga mukyala Kamya. Ampuliriza ono jjukira nti yavaayo n'abeera nga alumba mukama we ku mazima ameereere. Okujjukizako akatono ennyo yavaayo n'agamba nti enguzi mu ggwanga Uganda oba mu nsi Uganda terina muntu n'omu munene wa waggulu gwekwatako gwerumya gwenyiga, terina weegenda kubasanga wabula enyigiriza gwe omuntu wa wansi mu ggeto wansi ku ttaka asembayo. Era ono yagamba nti enguzi eri mu Uganda mumanyi ani alya enguzi, era n'agamba mmwe kennyini abantu abawansi mmwe mulina okusitukiramu mukozese obwongo bwammwe, mukozese amaanyi gammwe, mukozese emikono gyammwe, mukozese amaloboozi gammwe mugyewo enguzi eri mu ggwanga Uganda kubanga bwe bali enguzi malwaliro ne mutabeeramu ddagala. Yagamba nti ye ne banne be yali ali nabo bo tebagenda kubeera nga bafa olw'okuba emulago tewali ddagala. Igwe omuntu wa wansi sewannaku emmombo ze serwajja okwota mukwano gwange kyeggulo kyabuze muwogo gwabuze mpale erimu ekiraka gwagenda okufiira emulago ewatali ddagala. Mbu kubanga ye ajja kuba bukubi kasimu wa Mwami Museveni amugenze mpuliramu olusujjasujja n'omutwe mpuliranga ogunnuma oli akwate ssente amugambe genda mu Amerika bakujjanjabe. Yes, naye ndabanga mutuufu 100 ku 100 kubanga bakungu ba gavumenti nakoledde akatambi wano nebga nti Mwami Museveni gavumenti ye eteekawo biliyoni 4 buli mwaka. Nakugamba biliyoni emu erimu miliyoni 10. Biliyoni 4 zeeteekawo ezo nga za kuspendingibwa oba okusaasaanyizibwa ku bakungu ba gavumenti ababeera balwadde nga balina kugenda bugenzi bweru kujjanjabwa. Ngenda kukuwa ekyokulabirako okusinziira ku mwogezi wa Parliament yavuddeyo n'atukakasa naga nti omubaka Honorable Betty Nambooze bakireko w'emukono obulwadde bwe yakwatibwa okuva lwe baamukubira mu Parliament nga bali kutogikwatako yakakozesa biliyoni 2 nga bamujjanjaba mu ggwanga lya Amerika. Biliyoni 2 ze yakakozesa. Era ono Betty Nambooze bakireke Honorable yavayo naga nti ze ssente ze bannyononeddeko mu ggwanga erya Amerika zizimba eddwaliro ddamba wano e Uganda. Lwaki gavumenti tetuzimbira amalwaliro mu kifo ky'okubeera nga balondayo omuntu ssekinnoomu bamutwale bamujjanjabire eri? Ebyo naye n'abyebuuza okusinziira ku ssente bwe yalaba nga zitookomoka. Ne yeebuuza lwaki bamutwala eri mu kifo ky'okukwata ssente ezo lwaki tebazimba mu ddwaliro Uganda ne liyamba bannayuganda bonna nga si ye yekka. Era n'agamba kati bwafa nga ne ssente ezo zifudde munnayuganda afuniramu wa. So babajjanjabiddwa wano e Uganda ng'eddwaliro lyazimba mu biliyoni ezo lisigalawo n'omuntu omulala lisobola okubeera nga limuyamba najjanjabwa. Kati wulira
Betty Kamya yavaayo n'agamba nti enguudo embi ezikolebwa abayunula ne mubatunulira ne bagenda nga bayinaayina ng'embuzi eyasiza ekibya tezigenda kubeera nga zikosa ye kubanga ye atambulira mu V8 etawulira kinnya abanga ali mu nnyonyi. Naga nti era mmwe bansewannaku abavuga buwiishi bwammwe mwe mugenda okukubwa ebinnya ebyo kubanga ffe tetubiwulira. Kabe mwami Museveni ayitawo muzimpenko ne tabiwulira. Ziri tezibiwulira. Emmotoka zaakolamu. Naga nti omuntu wa wansi gw'olina okwerwanako. Era naga nti omuntu ali enguzi muba mumumanyi naye enguzi egenda kukosa ggwe. Bw'ogenda mu poliisi enguzi ekosa ggwe. Bw'oba ogenze mu kooti era tekosa muntu wa waggulu gwa wansi gwe gwekosa enguzi. Bwe kiba eddwaliro nga temuli ddagala oli temukosa ye kubanga tajjanjabirwa Uganda, ajjanjabirwa bweru. Bw'obanga olina w'olaze wonna mu ofiisi yonna ne bawaayo nguzi nga ggwe tegenda kubeera nga ekosa oli wabula ggwe Munnayuganda. Wabula ekibuuzo amazima yagoogedde ate nga ge matuufu wadde ng'omukyalo ono yali alaga nti avuganya gavumenti ebiseera ebyasooka mpaka lwe yasala ekkereje ng'avudde erubaga ampuliriza ne yeegatta ku mwami Museveni. Kakati ono avuddeyo n'ayogera amazima gakaayira abangi. Ekibuuzo kiri nti ono anaasavayivinga era ekkubo lyakutte ery'amazima n'obwenkanya lyayogera anaalinywereramu era ebigambo bino ddala yabijje ku mutima gwe n'abyogera oba waliwo eyamutumye tugambe nti byamusimattuse kubanga ebbanga libaddewo ddene nnyo ono ng'agezaako okuwaana n'okusuuta gavumenti ya mwami Museveni era ng'akolokota nnyo ate abagivuganya. Kakati essaawa zino tugambe nti waliwo embeera eyakyuse oba yakubye ettooki n'alaba ng'ekyamazima banatera omukwakkula mu kifo n'asalawo naye akoone ku mutwe ddala. Bibuuzo weebiri bingi biwerako ku nsonga y'omukyalo ono era gwali yampuliriza twongera okwebuuza mukyala Betty Kamya ddala ebintu bino bulijjo abiraba naye ng'atya buti kwogera abadde ayina kyakyayisawo kimale kugguka. Bwe kiba nga kimaze okugguka olwo asobole okwasanguza ebyamanga bino n'okubeera ng'ayogera amazima mu kamera nga ne baba bamugobye nga bamusendesezza oluti nga bamuggyeko omulimu nga takyakola loosi. Oba ddala muno mu gavumenti ya mwami Museveni mulimu abantu nga beekyawa nga tebakyatya ddenja ng'agamba nti ekijja kijje ekyo nkyogedde nkikubeyo kinanjo kyankimize kubanga mpuliriza omukyalo ono aludde mu gavumenti ne bukyabeera mu gavumenti tuzze tumulaba ng'ebintu byakola birala nnyo okusinziira ku kino kye yayogedde era nga byayogera birala nnyo okusinziira ku kino kye yayogedde. Kino okwebuuza waliwo eyamutumye ayogere bw'atyo alage nti akola nnyo nti afiiririra muntu wa wansi oba ayagala akikole nti ne bwe banaba bamuwummuzza bw'aba nga akomyewo okwesimbawo nga MP nga bannayuganda aba wansi baga nti oyo yali ku sayidi yaffe wadde yali ali eri. Kakati ampuliriza ebigambo bibiri byatambudde byono IGG Kaliisoliiso Mulamba wa ggwanga lyo Uganda yayogedde ebigambo ebyo bulijjo ffe bitwogera nti enguzi efuuse enguzi nga mwami Museveni bwe yavudde naga nti ekyakubiza UPDF e Somalia nguzi kubanga ennonda gye balondamu abasirikale balonda bakibogwe balonda balina training ey'obusaale balonda balimi batwala badriver batwala ba security guard batwala bafumbi era ng'oluwaayo enguzi nga babatwala era ono n'aga nti nyina amannya abiri abo bonna maze dde okubeera nga mbakwata ne mbateeka mu kaguli oba okitegeera bulungi mukwano gwange ampuliriza nabatadde dda mu kaguli era sigenda kubeera nga mbasonyiwa bano bameeja balamba be baleeta obuzibu buno nga kuliko meeja oluka ne meeja obo ne meeja oluka bamaze dde okubeera nga bakwatibwa bano be batwalanga abantu ab'ekibogwe ate bamala okutwala nga bakibogwe emmundu bwe yatandika ne baga nti muteeke kakokola tondeka nyuma mudduke. Kakati mu kupanikinga wano buli omu ng'adduka beerinnya awo babakubira amasasi agaali gatonyanga enkuba ogenda okakkana okusinziira ku mwami Museveni ng'abasirikale 54 bamaze okubeera ng'eza bwe bavuunika era baafiirawo. Bangi baafuna ebisago bwe kyogerwa ogwo omuwendo omukulembeze gwanga teyagutuwadde era kigambibwa nti waliwo n'abaawambibwa abo teyabakoonyeeko bwe yabadde ng'ayogera wali ekyankwanzi. Ampuliriza sijja kufuuka mulungi omukankome wano ebirungi biggwa byokya azina obulungi amala nannyuka. Nze Eke Master kankusabe video eno gimpeera ekigalo ompyo subscribinge ku channel yaffe eno bw'okola ne kade
buli waakajja kubeera ng'akuyiikira gwe tuba tutaddeyo. Mukama Katonda akumaata kumira mpera. Bye bye.